Ampuliriza omulungi nkulamusizza nnyo era nenkwebaza olw'egyo emirimu amatiribwa nagyo okola ku lulwo ne ku lw'ensi yaffe. Nze Owaluli ne leero yenze wuuyo nga nkomyewo okubaweereza nga bwe gwali. Wabula nsooka okwebaza omukyala Sauda, omwami Kizito Ali n'abalala mwenna ababadde banzijukizanga obuvunaanyizibwa bwange. Mwebalire ddala amaloboozi gammwe gakoze omulimu gwa ttendo gw'amaanyi nnyo okubeera ng'olwaleero nkomyewo okubaweereza ku mukutu guno nga luli ne leero era na bulijjo tulibeera nga tubaweererezaako emboozi ez'obutabo bw'Oluganda naddala obunyuvu era nga ne ku mulundi guno gwe gundeese. Olwaleero ekitabo kye ndeese omuwandiisi waakyo yakiwa erinnya eryagamyuka omutezi. Manyi bangi mwali muwuliddeko ku linnya eryo, naye nina okukkiriza nti batono abaali bawadde ekitabo kino obudde. Kwe kusalawo olw'okuba kinyuvu nnyo nnyini ddala, kwe kusalawo munnange nkibaleetere era ewatali kulonzalonza, ewatali kumala budde, kye ngenda okusoosootola olunaku olwaleero. Wabula nga sina kukitandika, ekitabo kino Agamyuka omutezi kyatuwandiikibwa mukadde waffe Nkata Musa Mutyaba Lwana Weetaase. Omwami ono yazaalibwa Nkokonjeru Kyaggwe, yasomera ku NSC n'asomera ku Parents SS St Peters Nkokonjeru ne Makerere University gye yawangulira diguli mu busomesa. Yakulira ekitongole ky'Oluganda ku Kinawa High School Mugongo era ye ssengule wa Radio Simba 23. Ye imaamu omukulu ow'omuzikiti gw'Enkokonjeru Kyaggwe. Yaliko omukulu w'essomero Nkokonjeru Bumeya Primary School ne Nkokonjeru Trust College. Yaliko kansala ku LC3 Nkokonjeru Town Council. Yaweerezaako nga ssentebe wa Procurement Committee NADS mu Nkokonjeru TC. Yaliko ssentebe wa Nkokonjeru Sports Club era defali wa FUFA okumala emyaka 2. Mu 2009 yalondebwa ekitongole Reach the Children okubeera omusomesa w'abazadde ku bikwata ku nkuuma n'engunjula y'abaana mu mulembe guno omukyufu. Yaliko omusasi w'amawulire ow'olupapula lwa munnansi ate n'aweerezaako ku Radio Bilal ng'omutesiteesi era omwanjuzi wa puroguramu obusiraamu n'obuwangwa. Mufumbo, muzadde era mulimi. Mu lugero Gamyuka omutezi, munnamawulire Abdul Tabula yeewaayo okulwanirira obwenkanya ng'ayitira mu kuwandiika. Asanga ebizibu ebitagambika omulina okwegeza mu bulamu bwe, kyokka ate ku nkomerero Meeja Kaberenge eyali amuyigganya naye ng'ategedde nti awanguddwa. Mu kutwalira awamu, olugero luno lukwata ku bantu n'ebyo ebibatuukirako mu nkukutu. Bituukawo bitya? Lwaki bibatuukako mu ngeri eyo gye bibatuukako? Ye omuntu akoze ki okwaŋŋanga okusoomoozebwa okw'engeri ezitali zimu okusangibwa mu mulembe guno omukyufu? W'onaamalira okusoma ekitabo kino obeera otegedde bingi era nga toyinza kusigala kyekimu. Ayongeddeko n'agamba nti olugero luno lwasooka kuwandiikibwa nga coursework owa literature mu Makerere University. Oluvannyuma omuwandiisi waalwo n'aweebwa amagezi okulukubamu ekitabo. Mu bumpimpi byebyo ebikwata ku kitabo kye tugenda okusoma, wabula ekituufu kinyuvu nnyo nnyini ddala. Kinyuvu nnyo nnyini ddala era kkiriza tugende butereevu mu ssuula esooka, essuula Akaami Akatono. Enswagiro, okuvuuvuuma
n'okuboggola kw'embwa yange buyisibwomu bye byansisimula mu tulo otungi twe nalimu. Newankubadde nga neebakanga amavumiro olw'ababbi abaatutigomyanga mu biseera ebyo, ku luno nali neebakidde ddala kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri, era tebiba kuba bino ebyagwawo nandyebasse n'embugo n'enzikukuza. Wakati mu kufumintiriza ekiguddewo nga n'omubiri gummeze olutiko, enswagiro zaagenda zeeyongera bweyongezi okusemberera ddala ku nju yange. Bwe nalingiza ebweru mu ddirisa ng'omusirikale ali wali akirako ensanafu. Omwezi gwali gwa ggabogabo nga gwaka kasamuli era nga nsobola n'okulaba ebyambalo by'amadowadowa abasirikale bye baali bambadde. Y'embwa yange buyisibwomu yali etandise okubazinya oluguje, newankubadde ng'abasirikale batera nnyo okwagala embwa, naye eno eyali ebafuukidde ekyambika baali tebakyayinza kugigumiikiriza. Akavuvuŋŋana akaali wabweru n'embwa kaddirirwa okubwatuka kw'essasi. Buyisibwomu baali bamulumizza ekivu, kitawe yaŋŋalamu ebiri ne lukkiriza ezzira kumwa gye zittiranga omuddo. Okuttibwa kw'embwa yange kwantengula omutima ne nkakasiza ddala nti luno si lwali mannyo wenu. Guno gwe nali nzizizza gwali gwa nnamunkukuulu ogwa nnaggomola gudda ku bbali. Naye ddala gwali musango ki? Saali mubbi, saali munnabyabufuzi wadde okukirowoozaako nti nsobola okulya mu nsi yange olukwe. Naye kati nzuuno nali njolekedde kukwatibwa, ntwalibwe mu mpimeerebera. Abangi gye baagendanga, abatono ennyo ne basobola okuvaayo nga balamu. Emmeeme yange yatolontoka neddayo ku ebyo mmange aziiza tezigattwa bye yaŋŋambanga, nga nsendasenda nve mu kirowoozo ky'okusoma ebyamawulire olw'obuzibu n'obusimbamutwe ebiri mu mulimu guno. Nnyabo ono eyeerekerezanga buli kamu olw'okusoma kwange yanyolwa nnyo bwe nasalawo okusoma ebyamawulire e Makerere, so nga ye yali anjagaliza busomesa. Newankubadde nga nagezaako okumulaga ebirungi enfaafa ebiri mu mulimo guno, naye omukadde omukazi yakubira ddala enkanda wansi nga bw'aŋŋamba nti, mwana wange, akanatta tekabula muga. Bino byonna byampita ku mutwe, ate bwe nagattako ebigambo kitange bye yaŋŋumyagumyangamu nti omukisa gukwata bazira, gwe wamma ne nsalawo era ne mmalirira okusoma ebyamawulire. Kaakano gaagano amawulire gaali ganfuukidde kalunsambulira ng'ekitooke kya kibuuka, era nga ganzaalidde ebitukula Makaayi byazaalira ku nsiko nga mmange bwe yandagula. Ebirowoozo ebyali bikyanneeserejja, omwali n'okwejjusa okwali kutakyannyamba, eddoboozi ery'omwanguka eryaboggoka nga laddu ne lindagira okuggulawo, nga si ekyo oluggi lumenyebwe n'amaanyi. Nalowooza ku ky'okukuba enduulu ne ndaba nga si kya makulu n'akamu, gw'ate nali ŋŋenda kuzikubira ani eyali ewaddeyo okwetantala abakekeza-nnyago abaali beesomye bwe batyo. Ate n'ekirala, ku kyalo nali seemalizaako bulungi, nagendanga mu nsowera ate nenzira ku nsiri, olwo abatuuze baali bagenda kudduukirira ani gwe batamanyi. Ndowooza banneeyitiranga kyegira Kama, atamanyi muntu era eyeerowoozaako yekka. So ng'embeera y'omulimo gwange eya leebuleebu yeyandeeteranga okweyisa bwe ntyo. Ye ennyumba abampembe baali bagyetoolodde nga buli awali oluggi oba eddirisa bakunizzaawo, naye nga beerabidde nti nange nali musajja nkerettanyi, anti bw'ogitega amenvu erya bibomboola. Nasalawo okukozesa amagezi ge nali natetenkanye dda nga neetegekera ababbi abaali bakubanga emisu mu kitundu ekyo.
Kino kye kyali ekiseera eky'okugakozesa wadde nga bano tebaali babbi. Bwe nalowooza ku ngeri embi eyayisibwangamu abantu abaakwatibwanga ne basibibwa ekijolobijolobi mu makomera ag'ekimpatiira agaali gaakaziddwako erinnya erya Mpiimeerebera, ne mmalirira abakekkezankebete bano okubayisiza ddala ng'ababbi, anti atakulekera naawe tomulekera. Najja eccupa ya Caliform ow'omukka ne ngissaako olupiira olwali lufuluma ebweru nga luyita ku mufuubeeto gw'enju abamu we bayita wallplate. Nayambala akakookolo ku maaso akaaliko akatimba akaziyiza Caliform okuyingira mu kamwa ne mu nnyindo, olwo ne nkwata ku mmanduso. Caliform n'atandika abampembe okubakola ogwa Walugabi. Akabuguutaano n'emyasi egy'omukumuukumu byaddirirwa akasiriikiriro oba kayita akalwanyaminya. Bassempala baagenda banogoka omu ku omu okukkakkana nga bonna bali ku ddimwa. Omu ku bo yeerindiggula ennume y'ekigwo ne ndowooza nti n'omutwe agwasizza. Mu kiseera kino nali neewulira essajja era nga nkajjadde nga kaamuje ku malaalo. Abasibira mu bbwa nali mbatebuse ate nga sisigazza musaayi ku ngalo zange. Nakimanya nti mu ssaawa nga 3 mikwano gyange gino ginaaba gizza engulu, naye nga gyakusanga kiyubwe ng'omusota gwegendedde. Bwe namala okukakasiza ddala nti tewakyaliwo woowayi, nabandulawo oluggi neerolere ku kinene kya Wanga. Bye nalaba ebweru byanneesisiwaza n'omubiri ne gummera olutiko. Mu baserikale abaali bagudde amagalabanja mwe mwali ne Mmeeja Kaberenge, omuduumizi w'ekitongole ekikessi ekyayitibwanga Nazza. Ekitongole kino kyali kifuusemmo mu kuyimbya abantu endubaale, naddala abo abaalinanga endowooza y'ebyobufuzi eyawukana n'ekibiina Ddubya ekyali mu buyinza. Okuyigganyizibwa kwatuuka ku ntikko. Omu ku babaka ba paalamenti eyali ava mu kitundu omwali muyindira olutalo lw'Ekiyeekera bwe yabuzibwa, oluvannyuma omulambo gwe ne guteekebwa mu kipipa kya asidi. Eyagwokya ne gusaanawo. Amawulire nga gano n'amalala agawaawaaza n'okunakuwaza nagafunanga okuva mu bamu ku bannange bwe twasoma abaali beesozza amagye. Omulimu gw'ekitongole Nazza gwali gwa kulwanyisa ebikolwa eby'ekizigu n'obuyeekera ebyali bitandiikirizza mu kibuga Kampala n'emiriraano gyakyo. Guno gwafuuka mugano eri abasirikale ne bakwatirangako n'abatalina musango be baggaliranga mu Mpiimeerebera. Abantu abatono abaasobola okusimattuka amaala g'Ow'ettanda beebo abaawangayo obulindo bw'ensimbi eri abampembe bano. Mu bikwekweto eby'ekiro baayingiranga mu mayumba g'abantu ne battamu bye baagadde, oluvannyuma ne bakuuliita n'omunyago gwabwe. Baakaliwutemu bano baali beefunirayo n'enjogera egamba nti Muganda agamba twala bintu ndeka bulamu. Ebikolobero bino bye nawandiikangako mu lupapula lwa muyizzi olwaganja ennyo mu biseera ebyo. Nalinamu n'omuko gwe nali ntuumye emmundu ku mitwe gy'ensiri. Wansi w'omutwe ogwo buli Dimansi we nawandiikanga amawulire oba biyita ebikolobero ebyakolebwanga abaserikale mu kanyego k'enswanjere ewaayindiranga olutalo. Bino nno byali binsudde mu ntata ate nga nali seetegese kuwunguka wadde okufiira ku ngalo ng'enkukunyi. Nga ndi wabweru w'enju yange nabala abajaasi abaali basoba mu 10 ate nga buli omu agudde n'enkebete ye. Bonna baali bajjiridde omuntu omu ataalina wadde kabbasitoola okuggyako ekkalaamu
ne kamera yange gye nnali nkazizzaako erinnya erya Buganda buli tteeka dda. Meeja Kaberenge Lugaba yali amungabudde nga nnina bingi bye nnali nteekwa okumuggyako si kulwa nga binnyamba mu mulimo gwange. Namwaza mu nsawo ne nsangamu akapapula ke ssaategeererawo makulu gaako nga kawandiikiddwako nti Ndikibuulira ani. Kaaliko ebigambo ebirala wansi ebyali bigamba nti ziriba nkejje bye ssaategeera makulu gaabyo. Oluvannyuma nagezaako okubuuliriza ku bigambo ebyo ne wabaawo omukadde eyaŋŋamba nti ziriba nkejje bwe zirifumita yalita. Bino byali bitegeeza ki? Gulire ki eryali lisimoola omuwandiisi w'akapapula atuuke n'okwebuuza nti ndikibuulira ani? Ebibuuzo bino byonna byanzijiranga buli lunaku, ate nga ndwawo n'okumanya nti akapapula ako ke kaali ensibuko y'okunjigganya, ate n'oluvannyuma n'ettutumu nga byonna biva mu kapapula ke kamu ako. Ekyanzigya enviiri ku mutwe kwe kusanga ennamba y'essimu ey'omu ku bakozi bannange be nakolanga nabo mu Muyizzi Publications. Mu masimu Meeja Kaberenge ge yali afunye ku lunaku olwo mwe mwali n'eya Dubiisi Kannantebya, mukozi munnaffe. Bano bombi Kannantebya ne Kayabu twatandika dda okubabuusabuusa nti bandibanga balya mu lulime ne mu luzise nga bakolagana n'ebitongole ebikessi ebyafuubanga okulaba nti amazima agakwata ku byali bigenda mu maaso mu ddwaniro abayeekera gye baali beeriisiza enkuuli tegafulumizibwa. Abakessi era baafubanga nnyo okulaba ng'ebibi ebyesisiwaza n'ebiswaza ebyakolebwanga abanene mu gavumenti tebikulugguka kutuuka mu bannamawulire. Nange kennyini oluusi nateranga okubakwatirwa akafansonyi, naye ate nga mukama wange tayagala kubabikkirira. Yatugambanga nti bwe tutaafube kukwasa bannabyabufuzi mpisa nga twolesa obuziina bwabwe, tujja kuba nga tulidde olukwe mu ggwanga lyaffe. Yatujulizanga n'olugero olugamba nti omala okufuka mu mwenge nti alinnyimba alindaba. Nga mmaze okujja ku Meeja Kaberenge bye nnali njagala ne ndyoka nzijukira nti empologoma kyemegge ekirinnyako. Nakwata akapapula akeeru bettuku ne mpandiikako amannya gange n'obuyigirize bwange nti Abdul Tabula BA Mass Communication, ne nkatunga ku ssaati ya Meeja Kaberenge. Omanyi nange amampaati ge nnina gakirako ag'ekkovu agalitambuza n'ekita ku mugongo gy'obeera nti linywa omwenge. Ekyo bwe nakimala ne nzijayo akatebe ne nkateeka ku lubalaza ne neebagajja Meeja Kaberenge ne mmutuuza ku katebe ng'afaananira ddala eyeebase olwa kalifoomu bwe nnali mmukubye. Kamera yange Buganda buliteeka dda nagiwanulayo ne ntandika okunasula ebifaananyi bino. Olwabimala ne nzijayo mu mmoloka yange kafukamiza nsozi ne byolera nga nzira ku mulimo nga n'emmeeme yange bwe ŋŋamba nti va wano ogende, aliba tagasaabadde aligalengera nsanda. Ampuliriza, bwe tutyo ne tuba nga tutufundikidde ekitundu kyaffe ekisooka mu ssuula yaffe esooka akaami akatono mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi. Atakuumira mpeera abankuumire paka omulundi omulala bwe tunaakomawo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala ey'okubiri Abakunja Kkoyi. Mubeere bulungi, mweraba.